Tusubwe ekiddako ku AC Media UG. Esto badde omanyi nti abaana bangi abatamanyi na kusiika nvwa. Simanyi era batugambe. Abaana bangi ab'obuwala abasala enjala wazijeko kati gwe katukujjeko ngamba abaana bangi ab'obuwala kumanyira tekuli omanyi abaana ab'obuwala twakopanye embeera y'abazungu kyekisinze obonyaabonya amaka Esther agenda kuzino mwakwata eby'abazungu ne mubireeta mu Baafrika tebikola mu Uganda abikola nedda abana nga abawasa balina enjala n'okwata omwana ng'alina enjala zikoma eno bweziti n'atuula ku mmere tamanyi kuwaata newankubadde abayagala owaata naye enjala ezikoma eno osobola otya okuwaata ettooke ly'omusajja lyagenda okuli omusajja wo nga tesobola nakulonda muceere atamanyi kufumba mmere niba onaleeta omuceere guno gwogambye tibalongoosaamu abatakola ki abatamanyi gufumba so nga abasajja abagaga banyumirwa nnyo omuntu ng'afumbye naye kati mumusabira nnyo amasimu ga TikTok mwagala nnyo TikTok okusinga n'omusajja akulabiridde akutuusiza lwaki amutwala waawano wenkuleetedde ate omaze n'otubuulira wali eri ensonga gye bayisaamu abakyala wali otubuulidde kati tudde wano lwaki bwetubadde lwaki ki nedda anti wali mu maaso wali wetusookedde ensonga yaffe yabadde lwaki abantu betuyita abaavu babba nnyo abakyala naye kati otugenze n'otumenyako n'otusunirako babba abakyala abo era nakubulidde bulungi nti babba abakyala lwabi otulidde embeera abakazi gye bayitamu embi omukyala afumbye emmere togirya omukyala akulize mu kisenge togendayo era nilwogenzeeyo era obanga talina kyakoze omukyala afiiriddwa tobaddeewo lwaki tafuna nze eriki kyova olaba abasajja abagagga abo balina obuzibu bunene nnyo bakuziza abaana abatali baabwe yalabi wangi bakuziza abaana abatali baabwe aye ne bayomba nnyo nga tugenze ku eddeeni era gwe wegendereze nnyo mu maka amagagga okuwuliramu ekigambo kye bayita DNA omukazi atabuka nava mu mbeera buli kimu ne kikyuka kubanga akimanyi bulungi gwe wotaaliwo olwegamba mbu ogenze tiikula konteyina Eric yajja n'akola ki n'amala ensonga lweyafiira n'otagendayo Eric yajja n'amugumya n'abeera naye wakati mu maziga kati gwe wotaabeerawo abasajja banono ffe bakyala baffe bw'omugamba DNA asekana tugenda sawa meka abaavu ife mukazi baffe kati ng'omumbeja wange okumugamba nti nkutwala ku DNA kasekana tugenda sawa meka kubanga akimanyi obeewo oli kati emwe abasajja abagagga abatalina budde abakyala bamwe babulana nnyo obutagenda ku DNA lwakuba nti mwe bennyini omwavaako ensonga n'ensonga endala Esther tunanenya nnyo abasajja abagagga nti tebawa bakazi baabwe budde naye n'abakazi balina ensobi zaabwe Esther abakyala abamu imwe mumwagala abagagga mulina obuzibu bumu mwakwata mu bwongo bwamwe ekintu eki oyo musajja mugagga kangende ogenze toteekebwa ogenze omutwe mukalu otuuka eri omusajja yakufuna ng'alabira ddala ekiwala ekisaanira ewaka ekimanyi okusiimuula ekimanyi okwala obuliri ekimanyi okutegeka TV mulowooza nti TV olwagisiba jagwa TV eyo bagitegeka batya TV bagitegeka batya tugiteeka wali TV olabanga bagisibaawo naye ku mwami buli kaseera ekyukakyuka onoonyezaako omwami wo ka TV tomanyi ne banoonyeza mwami wo channel zasinga kwagala kyobanga me wali eri nti fubanga nnyo okumanya omuntu wo kyayagala nekyatayagala ku TV manya nti nkati ngaze bampita dadi Eric bw'abeera wewaka nze njagala nnyo Baba TV era nze tokola nsobi n'oteekawo channel z'endala nga totadde ku Baba TV bwe mbeerawo ate yo atajagala anti oba tojagala tulabire awo nze awo wenjagala era yegwe kenyini ogiteeka kubanga omanyi nti nze byenjagalako oluggwa kwanza bayidayo ku Baba TV njagalako program ntono nnyo era oluggwa oli wadde mba okukyusa n'oteeka ku channel gy'okola ki gy'oyagala nange nenkulabirako
nawe kyano gyoyaga nongula nompa kusikiriza okunjagaza kyano gyokola ki jenjagala ng'omukyalawo era nkuwa omukisa nankuwa obudde nga gubompadde obudde netulaba Baba TV yange nze njagala Baba TV kubanga yabasobola so ekitegeeza nekyo kintu kikulu nnyo omwami w'okumanya TV kijagala kati mwe mutuuka oteekako supaaka esupaaka ebeera ku bintu by'abakazi genda ku NTV omwami yagala NTV alaba amawulire alabe programu za gavumenti zitambudde ebya TV bajja kundaba bubi tusooke tubireka wabula gumanya nti omwami ayagala alina kyano zasinga okwagala ng'obadde omanyi nti omwami alinako emmere gyasinga okwagala ewaka kyo kituufu kubanga tewange omwami wange ayagala nnyo amatooke yes ate nze mukyala wange amanyi nti njagala nnyo okwagala lumonde n'akanyama era akakufumba era ako bukyolowoozaako ife kubanga ewaffe tetwamanyira nnyo matooke tetwamanyira nnyo matooke twamanyira eyo emmere eya bulijjo mpulira era mwe gye mulowooza nti y'abasajja abavu naye ife gye tufunamu amaanyi ng'abasajja abasoga mwogo lumonde kawunga muceere naye byamatooke ndabanga n'omukazi wange alabanga era nti akalubiriza kati esi abasajja abo abagagga gwe wagenda kufumbirwa bugagga naye watwala omutwe mukalu sivumye otubuliridde thank you otubuliridde wandibuza omutwe omukalu gutya omutwe omukalu gutya sebo Mr. Eric ngoli mutulangira mutwafumbira abasajja abagagga nga tulina emitwe mikalu omwana w'ebintu sivumye Abannayuganda temundaba obubi kale gitya emitwe emikalu gye gino munange Esther obadde omanyi nti abaana okuva ku myaka 18 mpaka ku myaka 35 abaana abo tebafuna mukisa gubuulirirwa bazadde baabwe wangi tebababuulirira tebabateekateeka tebafuna mukisa ogwo gubateekateeka tubuulirire taata abaana abo ab'obuwala aboyisa ab'emitwe emikalu egyo gyolabira ddala mitwe emikalu basi by'enviiri n'oziraba nga zikoma eno sivumye njogera bwogezi enviiri oyogera ku zino njogera nga ku zino ani yakutumye tewali wabula njogera mazima nti abakyala abo omwegomba nga walayi munene enviiri kyekyo buli kimu ekiri katugeze nga yenze omugagga olwo tuze yenze mugagga gwoli kuyayaanira naye nange ina ebintu byenjagala ekirooto kyange nange ng'omugagga ina ebintu byenjagala mbibeereko ng'ewaka obadde omanyi nti abakyala bano ojje wange ng'ofumbirwa omusajja mugagga naye nga tomanyi na kufumba mmere okuwaata amatooke wooti nga tumanyi bw'ovaawo nga tumanyi ne bwebaalabulirwa musajja nga tumanyi omusajja bwe bamukwata ng'akomyewo nze omugagga gw'omanyi mba na pologulamu za ssente ye kiki olina okumbuuzaako dadi kiki ekikutadde ennyo puresa esitava ku pusi tudde ku bizinesi okulaba ozaagala nnyo zikutwalidde obudde naye tukole sho ya pusi etugenda gikola olunaku lwona naye tusooke tusomesa Abannayuganda abasajja bano abagagga mu bemwegomba ffe toli mugagga ngambye esaawa zimetadde bemwegomba abatali ffe abasajja abagagga abo bemwegomba balina bye beetaaga ng'oli omusajja ng'ebiki olowooza ng'ebiki bye beetaaga beetaaga akamera akalungi nga go kafumbye kubanga kululi mukukwana wamugamba nti dadi buli kimu nja kikukolera kumbe gwali yagala kubba bwongo bwe wabubba watuuka ewaka wafuuka bafuka kirala nojayo omutwe ogwo gwava nagwo eri ewaka nga mukalu n'oguleeta n'ogukubaawo tomanyi ne bwewata matooke tomanyi budde bwe balina okwogeramu n'omusajja kubanga amazima matuufu naye kati olaba ekyokufumba ekyo oba olimbye tosobola oli omuntu womufuna leero togenderawo mu maka ge mu bbanga ekyo gaba tomanyi kufumba Esther obadde omanyi nti abaana bangi abatamanyi na kusiika nva simanyi era batugambe abaana bangi ab'obuwala abasala enjala wazigyeko kati gwe katukuggyeko ngamba abaana bangi ab'obuwala nakumanyira omanyi abaana ab'obuwala twakopanya embeera y'abazungu
kye kisinze obonyaabonya amaka Esther agenda kuzino mwakwata ebyabazungu ne mubireeta mu Baafirika tebikola mu Uganda abikola nedda abana nga abawasa balina enjala n'okwata omwana ng'alina enjala zikoma eno bwe ziti n'atuula ku mmere tamanyi kuwaata newankubadde aba ayagala owaata naye enjala ezikoma eno osobola otya okuwaata ettooke ly'omusajja lyagenda okuli omusajja wo nga tesobola nakulonda muceere kulonda mu muceere obuyinja yinja nekati omuceere kati bagulongosaamu balongosaamu kale ng'abagagga era balya gwe batalondamu naye nga tumanyi ne basala katungulu kogenda kusa era omuceere togusobola kusala katungulu nga tumanyi nakusala katungulu katungulu bakasala bayita ebisala mulwanirira njala zammwe mulwanirira ki abasajja abo abagagga bagala bibagattako bibakendezaako stress kubanga bajula stress anga tolaba ati tojja gamba abantu kuwaata kusalasala butungulu olwensonga kati bayita n'ebyuma ebisala obutungulu they have simplified life baleeta ebyuma ebisala obutungulu naye omuceere ogujja mu supermarket nga mulondi nojjano n'ogoozaako Esther kankugambe kino muyinza ogamba nti bwengambye nti ebintu emikalu nvumye mbadde mbuulirira abantu bangi nze mmanyi nti omusiru mu luberyeberye ni bwaliweza emyaka 10 alisigala muki musiru kikyogezaako atamanyi kufumba muceere atamanyi kufumba mmere niba onaleeta omuceere guno gwogambye nti balongosaamu abatakola ki abatamanyi gufumba so nga abasajja abagaga banyumirwa nnyo omuntu ng'afumbye naye amufumbidde ku kamere anyumirwa nnyo omukyala amuteekekera juice nga ye yamwekamulidde ye so si mukozi so si ebyo byuma byogamba nti simanyi ebyuma byakola ki byajja ebyo bironda omuceere bironda muceere simanyi ebisala obutungulu simanyi bikola bikozese naye nga gwe kenyini obyekwatiddeko n'ofumbira omwami wo naawe n'okanywako kudda ku mulembe guli ogw'okudda ku juice obadde omanyi nti abakazi bangi tetusobola kudda ku mulembe guli ogwa juice guli omulembe gwa juice tuteka guli ogw'okukamuza akakutiya ako kwavaawo kituufu akasenge tuddeko eno ne katukeetaaga kubanga ova mu blender wali ngateeka wali nkitegeera Esther gundi ogambye nti akasengejja bakakozesa batya akasengejja nti akasengejja twakatoa naye katukeetaaga era siye kubanga waliwo olwojja juice wali eriye ng'era olwaba kibulamu okasengejja buno obutono obuba buyise naye nga n'abaana abo tebamanyi nga temumanyimu abawala omwagala abagaga nga tebamanyi nze mbimanyi tonywa juice wange tonywa juice awo kansirike buli wajja waka tugamba tutya tunywa juice naye ndabanga awo kansirike abatuuliza ama tugende mu maaso tugende maaso abakyala bano najja ewaka nga omwami nze nakula ewaka bayida esife twakula mu famire yaffe yamaanyi nnyo tukulidde mu famire erimu ku ssente era okubonaabona tukusanze Kampala nga tetwagala kubeerawa mu kyalo naye ogamba tuze mu bulamu obw'ekyalo essente gye zisobola okukolayo naye ffe tetuzinyumirwa kubanga tulabanga ekomera ng'obaddeko wane Kampala naye ffe twakula nga tulabidde ku bamama baffe bwe baateekateeka omusajja abakyala omufumbi omwagala abagagga omugagga oyo kituufu abeerawo nga mulowooza nti yeebase naye obwongo bwe tebwebaka buba butambula naawe olina okukozesa obwongo bwo okuyiga oyo gw'olina nti obwongo niwe aba yeebase obwongo busigala butambula kiki nina okukola agenda na birifukeesi ku mulimu agenda naki ebintu byagenda nabyo ku mulimu biteeketeeke obiteeke wali ku mmeeza bulungi nnyo omanye nti engato zino zalina okwambala so omukozi yazitadde wali erigo zijjeyo zimuleetere wano mu kisenge wennyini lwisi omusimululeko n'akaki n'akaguwa ateekemu omuteekemu bulungi omusibire omuteekewo ne kataayi agenda omuteeke omutwale mu ddiiro omukwasa ensawo gyagenda nayo ki gyagenda nayo kukola mirimu fayiro ze ozimuteekereke ozimukwase kwegamba bw'omala okuzimukwasa omuwerekere mu motoka ogambe sikaali gulawo omugambe daddy bye wabazungu abagaga babayita ba daddy bye agende nine bakuyita daddy nze bampita daddy kubanga byenkolera bya ba daddy okitegedde bampita daddy kubanga byenkola bya ba daddy omusajja oyo bwagenda omugambe mukama akukulembere
osabira omwami wo. Osabira omwami wo. Naye kati mumusabira nnyo amasimu ga TikTok. Mwagala nnyo TikTok okusinga n'omusajja akulabirira akutuusiza kwa. Sibamanyiride. Bagamba mazima. Omukazi baawo owulira engombe ya baawo. Oyo mugaga gw'oyagala ng'ali ku mulyango. Akuba engombe. N'owulira geti nga bagigula. Oli mu ddiiro. Toyimiriddemu yadde oli ku ssimu kubanga oba oyogera naani? Oba okola bizinesi nze nga sibitegeera. Omusajja n'ava eri n'ebirifukeesi bye, n'ava eri n'ebiraputopu bye, anoonya bunoonya wabiwumuliza. Kulikayo nno munnange. Ng'osigadde wakusanzira w'otuddemu oli mumu kulisaayo. Omugaga yakulese dda. Kwe kubonaabona kw'owulira nti bakaaba. Abakyala ababbamira emmotoka gye baali tebalina kulinnya. Gye bateetegekera. Ezo emmotoka muzirinnya naye tezaali zammwe. Oke zandibadde zammwe naye wasooka n'ofuna amagezi bwe beeteekateeka okugirinnya. Ekyo obadde omanyi nti bw'olinnya boda si bw'olinnya ennyonyi. Abyanjawulamu. Boda tebimanyi weetambula. Ate ennyonyi ennyonyi yanjawulamuko. Obadde omanyi nti bw'olinnya mu mmotoka si bw'olinnya ku boda. Byose byawukana. So abakazi mwawule ebintu bye mulina okolera abasajja bammwe mwe mutandika muleme okaaba. Esita ennaku zino abakyala n'abaami bagamba bino nti omukazi wange bw'anoba walayi sidda mu ki? Sidda mu bufumbo. Sidda mu bufumbo. Abakyala bagamba bw'enoba sidda. Erika ambonyabonyeza. Obufumbo bwafuuse obufumbo. Naye nga kitubonyabona kiri ekintu kitono nnyo. Kumanya muno byayagala by'olina okukola by'otalina akola ki? Naye nga bangi nnyo be babikoledde nabo ne batabeerawo. Actually gye bali. Naye Esther tulina obuzibu bwa mulundi gino wammanga. Tulina abakazi ebika bina. Ekisooka tulinawo omukazi eyakula n'ebazadde be. Mami ne dadi nga batuzaala ne bajjajja ne bakula nabo. Ne wabeerawo n'afumbirwa oyo omukyala abawanjawulo muko. Tulinawo omukyala eyakula ne maama. Yakula ne maama yekka, yakula ne taata yekka, yakulira wa mwanyina, yakulira wa basenga, n'oyo mulalamu. Oyo atya? Omukyala ono bw'abeera ewaka ne bw'oli muwa kitasiima. Lwaki? Yakula alina omulugube. Gutya? Omulugu. Kubanga omukyala ono talina bugumiikiriza. Talina yamubuulirira nti obufumbo bakola bati ne bati. Ali ku bufumbo bwa TikTok. Naye omusajja gwesibye ku TikTok. Obufumbo TikTok bwe buti. Tewali kise amaka g'abantu ng'amasimu ago ga TikTok. Naye kimanyi ajakola ku TikTok. Bajja kundaba nzikiriza. Gwedde. Naye munfune mutegeere byenjogera. So sikulaba face yange nga musoga. Bwondaba mpuliriza ontegeere. Ebike by'abakyala abalala. Njagala osooka kubeewo wano ku kiko ekyokubiri. Omukyala oyo akuze ne maama we yekka. Omukyala ono akuze ne maama we yekka. Lwaki ogaa nti abana mulugube bambululu abana ki kwegamba kantandikire ku basajja abagaga niwe abafumbiddwa omusajja omugagga. Tekimugaana akola bwenzi wa musajja. Niwakwadde omusajja oyo mugagga amuwe obudde, amuwe ssente, amuwe emmotoka, yamuwe ennyumba. Ono omukyala aba mwenzi. Kati ng'ekisinga obukulu nti olw'okuba yakula ne maama we yekka. Omuntu oyo jjukira bw'akula, omuntu akuze ne maama waliyo emyaka gy'omuwala egituuka nga takyawulira. Wali bamaama batamanyi kuba baana. Wali bamaama batamanyi kukangula ddoboozi. Awo olina okikireeteramu obulungi. Kubanga wali abaana bakuze kuba kati olaba kino ekyokubiri. Tukomye ku kika kyakubiri. Wali abaana bakuze ne basingle parents. Maama naye nga balungi. Kitegeeza oba oli awo bazadde baabwe wadde baali basingo bababuulira. So ekyo oba oleme olaba omulabi waffe oleme muwandowooza ndala tulowooza nti bonna abakuze ne basingle parents. Abakyala bano omukyala ono owokubiri ono nsookedde ku mukyala ne mugamba nti waliyo abakyala bano abakuze ne maama ne taata nga babuulirira ennyo. Ate oyinza osanga omukyala nga yakula ne maama ne taata
naye nga teyayiga naye nga naye mubi naye nga mubi ate nnyo naye nga kizibu nnyo naye ate nga tekyo kizibu nnyo ngamba nga muzibu nnyo ng'oyo yakuze ne maazadde be mama we ne taata we kati omukyalo ono akuze ne maama we lusi ne baganda be lusi ne baki waliwo obuzibu bwe bayitamu obw'enjawulo ne bumuleetera okubeera omuzibu ennyo waliwo obuzibu bwe bayitamu obw'enjawulo ate n'abeera mulungi nnyo okitegeera ono owookubiri yakula ne maama we yekka oba taata we yekka oba mwanyina nga waliwo obuzibu bwayitamu nga bujja muleetera nga yekyawa ng'agamba nakola ki n'ekyawa sikyakola ki sikyayagala muntu yenna ng'awulira byonna byamutamadda so nga yandibadde mukyala mulungi lwakuba nti waliyo amata ga misinga amisinga iza amata ga maama oba amata ga taata gataanyu anti amata ga taata bataata ffe abazadde otulina abaana kyova olaba ngamba nti buli musajja yenna fuyisangawo ku kadde obeereko ewakaawo n'abaana bo mumanyi nti gundi afuka ku buliri gundi tafuka ku buliri naye bw'alya emmere tabalirira banne naye gundi bw'agenda ku ssomero peeni zibula naye egyo emisango gyonna gyonna ogimanya ng'oliwa ne famire yo kati nomanya bonamuadvise omwana oyo okukuba omwana si kyekireeta nti sikwe okutegeera kw'omwana omwana olina mukwata bukwasi omukutta otya kuba buli muntu aba n'ekikula wego oba wamuzaala naye buli muntu aba n'ekikula kye kyazaalibirwamu okitegeera kati oyinza okuba n'abaana mukaaga nga kuliko omubbi ate nga gwe tewabbako kuliko omwenzi ennyo naye nga tewali mwezi ne mama nga teyali mwezi okitegeera kati obudde buno bw'omuwa bumala okumanya omwana obwolina omuteekateeka aleme kusukka nnyo nga teyafunye n'omuze ogwo omukyalo owookusatu omukyalo ono be bano abakyala b'osanga nga ye Esther akulidde mu mbeera yonna yakula ne maama ne taata olw'embeera y'obwavu obwali ewaka ne bumugjawo ne bumutwalako ewasenga n'avaayo n'agendako ewa mwanyina n'avaayo n'agendako ewa kojja n'agendako abimuko nga wonna akuliddewo omukyalo ono entegeera ye ate bansukkulumuko kuyaaba n'ababiri onyamunyumiza tasobola noba lwa munyu tasobola noba lwa sukaali oba omugaati ebiyinza omuno byesewaka biba bintu birala nnyo aleka bana akantu katono nnyo katayinza kusuubira omukyalo ono ensangi zino zetuliko omukyalo owokuna kati beba n'abakyala era abakyala babonyabonyeza eggwanga lino muganda wange bebatya toboogedde tuulya mukyala wakuna abakyala abo ab'okuna be baliwo nga bakalabalaba b'okutamba obufumbo bw'abafumbo betugamba ng'enjogera y'ennaku zino bagamba nti abatemesa omanyi kyayita okutemesa simanyi kankikusomesa n'abatuwuliriza okutemesa kwe kuno abakyala abo nga yazimba amaka ge ayina emmotoka ayina ekinaye nga talina musajja bano be batawasa benjogerako sigwe naye gye bali ate muno mu Uganda abakyala abo batemesa jjukira balina essente bw'ayagala nze Eric anfuna buli kimu nankolera ekyo ayinza n'okunerabiza omumbejja nakuwa essente nakuwa emmotoka nakufuga nga akutwala waka naye obufumbo bwe baba kontrakiti bagamba nti ono Eric mwagala lwa wiiki toyinza kwongeramu lunaku lwa mwenda ziba musanvu omukyalo oyo naye nze ennaku omusanvu abeerawo naawe ng'akunoonya omulala gw'anazzaawo aleme kuswala aleme kusulirawo kwe kutemesa abasajja batemesa naye bagenda mu mabaala ku makuba waliyo bamalaaya abeetunda nabo bagenda ne bafunamu ebyo ebintu byabwe ne badde ewaka olwokuba nti ewaka waafuuka muliro abakyala bafuulawo omuliro n'abaami bafuulawo omuliro kubanga amaka okugjamu omuliro obutakwatagana guva sayidi bbiri omwami n'omukyala toyinza kugamba nti omwami wange yeka ye mukyamu yeka no oba olimbye ensi ffenna tuba bakyamu lwakuba nti twajja ffenna mu bufumbo nga emitwe mikalu tetwabuulirirwa tetwakuzibwa tusoka malire ensonga y'okutemesa boonoonye batya kati abakyala bano abatemesa
eno yonna baba bayitayo yafumbirwako nanobanga musajja akubanya omusajja tadda wako omukyalo ntayagala musajja atabera waka mu budde bwamwagalirako omukyalo ntayagala musajja atagula sukali nojja waka mbo oyagala kulya mmere omukyalo ntayagala musajja atamanyidirwa alina kubeera waka byonna obulyanga abiyisemu nga byonna byamunyiwa nasalawo nagamba kanoonye sente zange gwenjagala yajja gwesaagala takola ki tajja abatemesa netwogerako mpulira era zinsanyi zino eziriwo kadenza zikyabonaabona n'abasajja nkola byenjagala kasowulanga omukyala akugamba nti akola byayagala manya atemesa nti abasajja twabavaako abakola byebaagala kati naffe tukola byetukola ki byetwagala manya oyo atemesa kati lwaki ogamba oyo mubi nnyo ono aba mubi anti kati bw'asanga mukyalawo amusomesa kino kyakola mukyala wo aba naye ng'omutwe gwe teguli awo mukyala wange aba naye mutwe nga mukalu mangunyo Esther emize tewali muntu yazaalibwa nti alina kuba mubbi kuba malaaya emize giva ku gulupu gye mukola ki zetubeera nazo Esther oli munnamawulire naye ekyakufuula ekyo tongamba nti twava buviiri wakisanga busanze mu nyumba nga bakugulira bokisi yamawulire nti golina okukola olina gwe wakikoopako webe wayitanga nabo olowooza tewali bakazi bakwenkana nga bali mu bwamalaaya gyebali lwaki gyebali tebasobola kukola mawulire tebasoma tewalabanko malaaya nga yasoma namala n'emikaaga negwembadde naye wali musawo owulira naye olowooza lwaki waliwo ensonga balina ensonga zaabwe naye nga byonna Esther biva ku ki ebintu ebyo bivudde ku kintu kimu nti abannayuganda oba abana Africa twava ku buwangwa bwaffe ne twesigamira ku bintu ebyokukoopereza kubanga Esther abantu bedda babeerangamu amakulu otigatya abazadde bedda olaba saizi gy'olimu omuzadde we aba yatandika dde okulowooleza omusajja n'efamire gy'olina ofumbirwamu era tebakkirizangako muwala kugenda kufumbirwa nga tebategedde famire gy'olagamu ate si tekimutwalira niwoba ogenda afumbirwa akagadi kitwalira abazadde bo emyezi 5 okugenda okunoonyeza ku famire gy'ogenda okufumbirwamu ginoonyeza ku baanaiba eyo yeteeka mu transport n'agenda n'akola ki basenga abo ogwo emirimu gy'abasenga naye kati ab'ennaku zino aweza emyaka 12 nga mu nyumba takyadda ne taata tadda mama yeka yakola ki yabeerawo taata bw'akomawo omukaaga ogw'ekiro omwana akomawo 7 gwa kiro taata bw'akeera ku 2 omwana azukkanya n'agenda otaba amanyi gye balaga tebaba na puroguramu abaana ab'ennaku zino so nga ffe we twakulira yowootaali batugambanga nti omwana alina kubeera saawa 10 ez'akawungezi ng'ali waka muba mukimayo nte ebisolo ebyo byonna kubiza waka kutereza waka olujja mulwera ku makya n'akawungezi kwoza ku bintu kunyumya n'abagenyi abazze n'olaba maama bwanyumya n'abagenyi kati ab'ennaku zino ebyo tobibagamba ebyo byabusiru babirabanga byabusiru oba olimba naye ng'ate kyekintu ekisinga okuba ekikulu omuntu atakuze ng'alaba balumya n'omuntu ewaka be bakyala b'osanga nga tayagala abantu ba famire ya musajja tayagala bagenyi bava ku saidi ya musajja ayagalako babebo kate n'ababa alondamu baki balonde yes abagaga si mikwano gye abagaga mikwano gye abaavu toba mukwano gwe so nga ffe twakulira twakola nga batugamba nti buli muntu yenna wa mugaso gy'oli era amala kufuna buzibu n'omanya nti omuntu oyo abadde wa mugaso nkituufu so abantu bano netumisinga omukwano gw'abazadde baffe kyova olaba omwana onsanga mwana wa myaka 2 Esther ng'alina abaana aba ne bataata aba yagendako ewa Eric olw'okuba nti yagenda mutwe omukalu n'avaayo yagenda ewa John wagenda nti mutwe omukalu jjukira nze gwasanze mutwe omukalu ne gwazeeko neye kenyini yaze mutwe mukalu temusobola kuba buli omu ayagala kubeera w'amaanyi waka kyokka nga abakazi bedda babanga bakakka mu nnyo eri babba baabwe okusinga abaana bakakati abakyala bedda balinga omwana wakati tasobola kugamba musajja we nti sore omukyala wedda yalinga ekigambo sore tekiva mu kamwake amavivi ge tegava wansi omwana wakati okuba amavivi ngaakubirani mumuwadde mmeka akubuuza ompadde mmeka
byatabuseemu birala nnyo ebyokufukamira bikyaganyidde ddala okurespectinga muno tosobola kumingiza muno okumanya bino byayagala bbanga lyona yona ogamba bimalira budde waba akomyewo nga tifumbye yebake yamanyi naye nga yalese sente zawaka n'emmere eyo eri kita omukwano omukyala wedda teyakkirizanga bbawe kulya mmere enyogoze omukyala wedda teyakkirizanga mwami we genda nga tategedde mwami we gy'alaga naye ennaku zino omusajja azuukuka waka n'anaaba n'ayambala n'akola kinga omukyala yebisa tamanyi nako oba agenda oba tagenda yeekanga bwekanze nga saawa ziri 5 ng'omwami yakoze ki yagenze dda olowooza omukwano gunaabeerawo obufumbo bunaanyuma omukyala wedda teyeebakanga ng'omwami we taneebaka wekyalinga nga ne bwaba tanadda omukyala tisiti abaana beebaka fe mama waffe yatubiikanga nadda mu ddiiro n'akola ki n'atuula jjukira edda tewabeeranga nnyo masimu nga kati adda buzi mu ddiiro n'akola ki n'asirika bw'awulira akagaali oba emmotoka nga baawe wa motoka watata waffe yabeeranga wa motoka ng'owulira ngombe n'amanya nti aze awo n'asanyuka era oba akomye omwenda gwa kiro n'ayiya engeri gy'anaanaabamu bw'ayiya engeri gy'anaamuwa kacaayi n'amuzza mu kisenge olwono n'amubuuza yobaddewa okutuusa zino ssaawa abadde okumawo ssaawa 3 essaawa 10 ate nga mu ddoboozi lirye ettonotono siga n'amaloboozi malaya gwe musiri gwe amutandikira mu kkubo ovaawa wedanga kubasimyo nga teriiko togikutte olimanga mu bimalaya bye omusajja wattu yafunye obuzibu abaserikale bamusazeeko mu kubo yafunye obuzibu maali eruddewo tuuka ng'alina ogirinda etuuke naye tomuwuliriza nawulira bimutamye eri gyavudde niwaaka watuuse omututte nga muntu atalina magezi kituufu omukwano tegubeerewo gye mitwe emikolo gye ndi mukwogerangako gwe nolowooza nti ndi mukuvuma maze nembitegeera obitegedde sevumye njogedde mazima abantu bano nga beetaagamu just okubuulirirwa kwa maama ne taata niwankubadde omwana akuze ne maama naye omwana otawadde maama mukisa kumubuulirira maama omu asobola okuza omwana n'abawanjawulo nnyo mu bantu ne taata omu asobola okuza omwana wanjawulo mu bantu kasita nga omwana aba akkiriza okuwulira naye abaana b'ennaku zino nkugambye nti yaweza myaka 12 ng'adduse ewaka akomawo bukya muggulawo bukedde yakomawo tebuba oba ngambe ntya tebuba buvunaanyizibwa bwa muzadde omwana owatukira okuma waka sawa emyaka 12 ogimanyi musoga ngimanyi bulungi omwana atukira okuma gwe muzadde nga gwe n'omutuulira butuulira omanye ekizibu ekisinga okuba ekinene n'abatuwuliriza nze ndaba kyava obunafu bwali kale obunafu tubutadde ku bazadde naye obunafu bwava eri gavumenti ate gavumenti erina okukuliza omwana wo obuuza lwaki Esther nga okuva 1986 His Excellency yawamba obukulembeze si 1986 biri awo naye era 1986 abaana abo babaddewo abaana baali balimu empisa nnyo nga bakyatambulira ku mateeka gali agaki agedda omwana ng'aba wa kyalo kyonna naye kati Esther njagala kubuulira osinga omwana wa myaka 5 okumugamba ngenda lyo ndeetere ka soda bw'akomawo n'otamuwa ssente ayinza okuvuma n'akuwomula ensi yonna ate bw'aba agenda ku dduuka n'akomawo maama we n'amusanga mu kkubo ng'ajja ate ate soda waani nti anko gundi ayinza omukubemba oko n'akulumba n'akuvuma n'akusuulira muli eri kitegeeza abazadde ndalaga abaana nti omwana abawooyo amuzadde omwana abawooyo amuzadde tabawa abantu so nga abaana ba ife wetwakuliranga tukulizibwa unless ng'ongamba nti gavumenti kyeyakola ekyobutakuba awo wenzija wabula nze nkugamba nti abaana bakulanga baana b'abantu bonna bakyalo society omwana nga omutuma kyere bw'akomawo ng'olina kafere n'omuwaako bw'aba tekaliiwo ayina n'akwebaza kale weebale kuntuma n'addayo wa ffe twabikolanga naye kati omwana w'ennaku zino muganda wange takyakwatika ku mukono takyafugika omwana okuva bagamba His Excellency yagamba nti mwena musome abazadde obunafu bwabwe bwajjira
mwena musome nga batwala abaana ku ssomero kati saawa zino tukyasobola kuba mwana owwo gwewezaalira gwe esi tokkirizibwa yadde kukangakanga mwana oyo omwana ne bakula n'amawagali omwana akomawo saawa 12 nti wonaamukuba embooka ezisuuka 2 nga awogana nnyo ng'agenda ku poliisi ng'ewakubye omwana nga bakola ki nendabanga bamama bano banafuwala okuba nti gavumenti yaleetera nnyo abaana emirembe mingi nnyo ne bava ku mulamwa be baana b'oli mu kusanga ennaku zino bazadde baana 5 bataata 5 talina bufumbo butuufu era abaana bangi esita abafudde ab'obuwala ng'abaana be balese tebamanyi bataata baabwe era abasajja bangi abali eyo nga tebaagala kuweerera baana lwa nsonga emu nti nigwe yamuzaalamu teyalina magezi nange bwansanga nga sinabategeera kati noyagala nkwesendeza nga kugamba twalinga abagwa mu kizibu kye twategeera okuzaala oyo omwana so nga abantu bano nze ndabanga nze ng'omuntu ndabanga twetaaga okuddayo eri abazadde baffe batwongeremuko okubuulirirwa ku byaliwo edda n'obuvunaanyizibwa esita bufumbo si bwe bubi naye ababulimu be babi bufumbo kintu kirungi nnyo obufumbo kintu kirungi kubanga omuntu bwakula era oteekeddwa okugasa ensi zaala omwana muno kubanga gwe tolina osobola okugamba nti woolira era enkya n'eluli saawa yonna ovaawo kati lwaki toba mufumbo obuuza nze mbuuza abatulaba lwaki toba mufumbo mbuuza abatulaba lwaki toba mufumbo obufumbo bubi naye ababi be baba bulimu tebubangako bubi mbu Uganda mbi Uganda eno nungi mabandaba Uganda nungi Uganda bawomera naye oba abatufuga be babi oba ffe abagirimu ffe babi mwena mu babi ffena ffe abafuga n'abe bafuga ffena tuli babi so nga Uganda Katonda teyagituwa nti tulina kugibeera nga bwe tuli ki kubanga ondaba olina kyokaabira ku Uganda eyo nange ina kyenkaabirako naye asooka weebuuzaako lwaki kyajja bwe kityo eiza walonda bubi saalonda eiza wakola ki wawa omukisa oli wasooka kukkiriza nnyo oli n'omulaga nti oli munafu eiza watya nnyo akatengo kangi walina akatengo wabeeramu akatengo kangi oli n'akufunyira awo so abantu ffe abannayuganda tweteekeddwa ffe bennyininyini abaliwo saawa zino esitabu bengamba tubuulirire abaana baffe kubanga ffe twagenda bwe biba biwanga byasala lwere iffe tukomewo abategeeramu akatono tunyikire ku mikutu gino egy'empulizaganya kati giruwuliriza tusomese abantu bakomewo okewaka n'abaana baabwe bataata mwerabidde nnyo obuvunaanyizibwa bwe mulina okukola eri ewaka omwana naweza Esther mu wiiki eyo nali emakindi eyo omukyala n'angamba nti nze omwana wange ow'emyaka 6 talabanga ku taata we amusomesa amulabirira ng'alwadde naye omwana talabanga ku taata we kintu kirala yemubuuza omusajja ali ati mwali muno mu Uganda naye ajja saawa 8 gwa kiro era ku 11 n'akola ki n'agenda nti wangi omwana talinayo olunaku lwabeerako awo waka nibo bagamba nti bagenzeko naye nga tamulako naye nga amumanyi oba nga tamumanyi amumanyi ku bifaananyi ebyo bye batimba mu nnyumba naye tamumanyi nti oba taata wange yoyo ng'atambulaawo naye nga buli lunaku taata akomawo n'agenda naye esaawa zadda siza abaana kubeera waka nga bakola ki nga batunula abaana ne babeera bwe batyo omwana oyo toyinza munyumiza mukwano gwa paata tayinza munyumiza nti taata yonaayira avunaanyizibwa ku kino na ku kino tamanyi na mugaso gwa taata waka tagumanyi amanyi buli kimu maama akadde obudde buzibye tweya akatalekeka ebyo tugenda bibagamba wiiki ejja akatalekeka kenyinza obagamba abantu bawa akatalekeka naddala baliiri abami abagagga abami akatalekeka kenyinza obagamba kano k'abantu bonna ffenna tubuulire abantu mwena abali eyo twewa obudde eri famire zaffe tuziweeko obudde bwe tumala okuziwaako obudde obeereko n'omukyala wo okomewo okwewaka saawa 2 omwana akumanye okomewo okwewaka ng'olina amasanyu gakulaba ku mukazi wo munaabeko mwembi
mugendeko naye kwali ku out muguleko ice cream muliyeko naye n'abaana nga balaba dadi bagenze ne mami wali eri bakole ki bakomawo namwe abakyala mukyuseeko mu mbeera amasimu ago sige gabawasa amasimu ge mumalirako ennyo obudde omusajja abeere ne yekemba n'akulekera akasente akawaka buli kimu n'akikola naye gwe n'omulaga nti si wa mugaso gy'oli essimu enumira ddala nnyo omukazi n'abeera ewaka nga essimu agirabangwa oba kiki essimu emusingira nze yamuwasa naye n'omusajja naye gyali nga naye nga n'omusajja gyali n'omusajja naye gyali nga naye abeera kusimye nga era n'omusajja oyo mugamba nti essimu si gwe mulimu gwa waka obeera ewaka oba oli waki kukola bya waka abasajja mmwe abakazi bakaaba omukwano ogwabaleetesa ewammwe mu maka gammwe naye nga temugubawa abasajja ba booda ne bafunirawo ka chance si be bagagga abali awo naye bafunirawo ka chance temulina ssente n'awummuza mukyala we birowoozo omukyala we yafiiriddwa gwe tewagenze wa booda yakoze ki yagenze omukyala we yaleese omukyala we yafumba emmere gwe notagira wa booda yaze n'agikola ki n'agirya tewebiika maaso Esther tewebiika buli abasajja bwe mulaba ng'abaava babeera mu butale baba n'obudde n'afuusa wakadde dakika abantu abandaba ku S media ojja balowoozesa ebirala nze simanyi wali wentuuka nenjogera n'owulira nga tuwulira nsonyi tubusomese bantu tukolera abantu tetwekolera ffe bennyini abakyala tukyuse eneeyisa manya muno kyayagala essimu ebeera nayo bayidawe musiiba nazo essimu zammwe musula nazo obudde bw'omusajja nga waali bumuweere ddala bwagenda odde ku bisimu byo naye essimu ekulemesa osiibula ku bbaawo essimu ekulemesa bbaawo neyerabira n'ebisunzo by'oku dduuka gy'alaga nga tosobodde kubimujjukiza ate nga omusajja weeyerabira omukazi yamujjukiza ddako tugenda kwogera ku bufumbo bw'essimu wanga musoga ayogedde ku ssimu essimu efukidde essimu nze njiraba byebimu kubireeta ebintu biri Esther ebisinze okutta amaka g'abantu okukubira nti gakaaba nnyo amasimu n'obutafu abazadde muliwo nga kati saawa zino omweyita abakyala mwagala ofumbirwa abasajja abagagga temwabuulirirwa ate temukyagala kuwulira bifa mu bakadde bammwe so nga bwofuna ka chance n'otulako ne maama wo esaawa bbiri ng'okomyewo ku mulimu n'omunywa naye ewaka n'omubuuzaako maama kino ki maama ajja akulere kubaba maama abo tebajja direct nga nze bwenzize musogo okugamba nti omutwe mukalu maama ayite eno n'ayite eno naye ng'akulaga kyolina okukola ki okukola maama akutuma jangu otwaleyo amazzi gano ogayiweeyo mu kiiko ogayiweeyo kuba makyafu bw'okomawo twakwata amazzi gatwaleyo jangu osiimuule waawo wejjukira awo wagatadde wabaddewo ebikyafu ebiyiseyise ye tabisiimuulawo maama akugamba kutwalayo ago gogolaba obumala ogatwalayo okomyewo n'osiimuulawo bw'otandika osiimuulawo nga maama agamba naye ekyo mbadde sikisuubira so okubuulira kwa maama tukwetaaga ne bataata ekyokulala tuweddaga n'ebitiibwa mu bufumbo tolowolereza munno tosooka kulowolereza muno nti alabika esi bwaluddeyo kati wali agasajja gamukwatiridde no sooka okakka n'obuuze ye esi lwaki otuse saawa 5 za kiro ayinza okubeera jamu enaku zino omumanyi mu Kampala oyinza jamu yabaleetera ebintu bingi anti abamu beekwasa jamu nga si jamu ate abamu beekwasa jamu nga si jamu naye era asooka owulirize omubbi ni bwalirokoka emyaka 8 obudde buzibye naye tumaliriza obudde buzibye bajja kulaba weyongerayo sigenda kweyongerayo nnyo naye omubbi niwe yayekweka emyaka 10 era enaku ze zibameka zibaana bamukwata wabanga jamu gwabadde awoza era bulikeera enkya ngati esimu eri mukubirwa nga jamu taliwo n'omukwata naye gwe osooka omuwulirize okuma obufumbo bwo naye kuma obufumbo bwo nga tobongoose ndi mujjamu kumba aliwo omusajja mulala kuma omulaba gwe musajja ng'omusajja oyagala okumanya tosooka kuba mukazi oba kumulire kulaga mbeera nti olina egyalaze just tobongoota kozesa liiso na bwongo otegeere ojja kumanya ekyokukola mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutuwuliriza era tutasuubiza nti tujja n'ebintu bingi naye wabula Esther nga omutesi tanajjawo wali abantu benjagala okusiimako siima abantu nsookera ddala okusiima abalabi ba S Media
mwebale nnyo mwebale ddala nze musoga sina gye nsobola bbawa naye Allah awasasule mwebyo bye mukola mulabe omukisa byenjogera wenjogeddemu obwo binsonyiwa nange ontereze butereza kubanga ndabika nnyongera okusimako njagala simako abantu bange bano babiri basatu bokka basime nsima abantu mu luzungu babayita ba iro abazira bange abantu abo abazira be muntu oyo atanvaamu nsima omwami Isanga Charles kati yayita Magada Yasini omwami oyo mubazira bange mwali era akoze kyamaanyi nnyo okundaba nga nange okutuka okundaba naawe omulabi wa S Media nga ndabika bwenti nyongera okusima omukyala bamuyita Esther Nabulime osimidde wano omukyalo oyo nze ndi kusima abantu abazira bange ababaddewo ku lwange kuko tewalindabye singa abo kituufu singa saabo tewalindabye kituufu omukyalo ogwo njogera Esther Nabulime sirwagamba nti tubadde naye mu byasene naye nga akola omulimu gw'amaanyi nnyo okunteekateeka okumpa advice ez'enjawulo nempulira nga asinga ne bannyinaze oba asinga abantu abalala bonna Nabulime Esther weebale ala akuwa ekyoyagala amiina nenyongera okusima omukyala abamuyita Mama Dani ekazo mutunzi w'amanda omukyalo oyo naye akola omulimu ngera Esther Nabulime gwakola ampadde advice nyingi nnyo thank you weebale Mama Dani okoze omulimu gw'amaanyi nnyo era nkusaba ala naye akwongere kwebyo byokola era nsaba namwe abatuwuliriza bw'oba ondabye lagirira munno bw'olaba ku musoga ng'ayogera eri ensi Esther nsaba obalagire okuntukako okundaba kuba oli atamanyi banyiga simu eyo okuntukako okundaba balagirire so omulabi wa S Media ayagala okulaba musoga agenda ku YouTube kimanyi YouTube channel YouTube app ogina mu simu yo ogenda ku YouTube wao wane wali ka search bar waggulu bateka S Media ESY Media automatically ojja kubondaba ogenda mu S Media olaba video ezo oba ogenda mulaba bulungi ojja kundaba nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala so Brian wadde kamera naye nga njagala obebazaako mwenna ababayesheno kuba wetandikidde paka weggweredde thank you so much bannange mwebale abatulaba waliwo omwami muwa kuba kati simanyi kansuka enginoonya no comment ngiyiseeyo wano ku mboozi gye twasembayo okwogera eya musoga yagamba nti esi weebale ebintu bye tubeera tubyetaaga anyway next time comment eyo nja gibawa kubanga obudde bugenze naye nga njagala bagamba nti tusiima wonna wosinza okubanga olutala thank you so much okola kyamaanyi okulikinga okucommentinga okusharinga ate ekisinga obukulu okusubscribinga nobeera part of the family we appreciate we love you so much Brian yabadde kamera tubadde tukyalina ebingi ebyokwogerako naye obudde batawanyiza nnyo n'obudde butusazeeko naye tukyaleeta bingi we love you all bingi bye